Nate era nga okyokumidde ku Projan Media TV nkugamba oli w'amaanyi oli muntu wanjawulo nnyo wano ku Projan Media TV okubanga olikinga no sharinga no commentinga no commentinga nkwagala nnyo nga bw'okiwulira njagala ate era ntumire ku mikwano gyange mwenna abali Saudi Arabia abali Qatar nammwe abali Oman kwegamba community ya UAE mwenna mukolera ddala omulimu gw'amaanyi okubanga muwuliza fano ku Projan Media TV nga muli bawuliza ate era nga muli balabi mukola omulimu gw'amaanyi kubanga mumanya ebikwatagana munsi ya mu Uganda mpoziko ne bweru w'eggwanga esaawa zino eno badde ate njagala nkutuuseko eggulire erimaze okutonya ku meeza zaffe eza Projan Media TV era limaze n'okubibwako sitampu eggulire lya Eddie Kenzo embeera ebaddewo emabegako eya Rema Namakula Simambu yagenze mu kooti n'awawaabira Rema Namakula ne Dr. Hamuza ebyokubanga Hamuza ayagala omulwadde we Eddie Kenzo ebintu bino avudde mu public n'abyegaana agambye bannange nze bannamawulire balimba nze sinnabagendako mba nalukola advocates and socialites sinnabagendayoko gamba muno bano mbawabira tugera bashuwinga no tanaba musajja watu gendayo Eddie Kenzo aganye bannange nze sinnaba mpayiriza nze musajja watu musuuza neberera waneno ensi kati najimanyira nze kati bukimunda bakirabe bane sinabagendako bawabira wabali mukwano gwabe bakole mukwano gwabe nze nabavuddeko nze sinagitadde Eddie Kenzo musuuza musajja watu obedda agezaako ekowolereza n'agamba bonna abagamba Simambu nno yawabidde bale bampayiriza Eddie Kenzo batu bwe yagambye public nti nno bamuwayiriza olw'okuba mbu bali yabasuuwinze yagamba tannaba Eddie Kenzo ebintu bineno abyeganye okubanga yembu yabasuuwinze wano ku Projan Media TV tukuletera amawulire amasunga gakagwawo webale kubanga okyekumiddeko kyatuuliza amawulire mangi gacejja ate era towerabira okulikinga no commentinga no sharinga no kusharinga ate ntubanga tukwanaganya embeera webale nnyo webalire ddala.